mu bintu Joanita Kawalya byayogedde nena byenzikiriziganya nabyo omuli Siyola mwana wa musajja abaana b'omusajja baba baana besimuganda bazaala nekyandibadde kirungi nnyo n'atabandeetera lwakuba nti ye engeri gye yabadde akyogeramu saagitegedde oba yabadde n'obusungu oba yabadde naki omanyi bw'oba oyogera ng'okola bw'oti wabaawo obusungu bw'oba olina so ekintu kyabadde ayogera ku nze kyabadde okke naye engeri ndowooza gye yabadde akireetamu then naawe ensonga endala ey'okubiri nti teri mukazi tusooka oba tumaleko emwemu tusooka emwemu ndiwa nga tujja zigatta kale wagirabyeyo nagirabye kakati mimi ngenda kugezaako manya abantu be Uganda banyiiga mangu bo banyiiga mangu ngenda kugezaako okuba nga soogera ku abo babiri naye nga njogera ku bantu abeefaananyiriza entegeera bw'etyo nange mwendi omu kituyambe buli muntu okumanya w'alina okuyimirira mu Uganda abantu mbawadde nnyo ekitiibwa olw'okuba yazina